tubadde tuzirabera endi zibaddewo emabega kubanga bwe tuba tuli mu bbanga nga lya tubale periyodi ya mwaka gumu boyi kyekyo kyenyini kubafuukira ki kyenyini kye baawalula balikaaba balisinga bajja kusiita olugere naye nga yamaani esegeera jasi nda kwebaza nnyo bakyali bange abankwasizaako etiimu yange abamumu esegeera n'amaanyi g'abantu boyi kubanga waliwo akagero kali akagamba nti osookola omuntu akantu n'owunzika ng'olitumbuddeyo ki ng'olitumbuddeyo butumbuzi boyi esegeera kyekyo twabagamba baniga mutugenda dde okubisa wano eno tebakategeera esegeera ate ng'emabegako wali ina kino bagamba nti buli muyimbi tayimu eno ajja tutuuka nga aliko bifu aliyeni fe twali twatunayo dda era nentuka neŋŋamba baanaye muyimbi ono ayimbe mwana akole konsati nga tetunaba kutandika kukola ki oyimba ensonga ki olaba enkakyo festival ekola odingi twagamba nti bonna bamala okuyimba tutabe nga waliwo space awo nga kirina bwe twagala kuyingira wakati jasinolwawo ekiyingirawo ne tugamba waayo tusooka netwekoonako tumale tukoleki tumale tweyongereyo ekitegeera kati nyongereko katiza nti ennaku z'omwezi nga mwenda boyi tulikufudde musekeze kyenyinza obbagamba okutegeera era nga bonna just abasupportinga famon forest n'abawagaliza bafaani bakyali baffe teri agenda kutugambayo boyi kusegedde boyi katonda sifala kusegedde era waliwo ababeerawo nga ndabalinga abaagala okyalenjinga obutonzi kati agenda naye nange enkola ntoze kuba olaba waliwo omusajja omu yagamba nti nsala nnyo omuntu akoze wabula si omuntu ayagala okunyonyola ennyo kyakoze ki kyakoze kyokoze tokinyonyolera naye waliwo abajja okuza bagamba oyinza enkweyimiridde okoze ki okoze kati mu nsonga eyo mwana kati kayo ka sapooti jasika nnaku ziringa nnyo nikagenda kubeera faya boyinzi webbagamba wali pulaningi yonna jasika kirina okumanya ndi naye endongo yoeri sesute weeri eteekateeka weeri ate nga aleni skini family forest yeeriidinza waggulu kusegera ojjako netukwasibwako ne bakyali baffe bapromota ne bakyali baffe basinga obitegeera naye nga kirina okumanya nti fe tukikola ki fe tukyeyimiriddemu mwana kusegera era kati kirina omanya tiketi zofiiti nnyo zigenda tandika okutundibwa enteekateeka ya sipiidi nnyo yadde nga byakusaaga neŋŋamba bano abaana balimba abaana bano tubasobola kajasooka tukola ki tubalekeramu okitegeera kati kiyinza okuba nga sigenda kulandaga nnyo eyinza okuba nkoze ki bye basinga okwagala okumanya niyo bambi bafunziza wamu nebiteeka wamu kiri yaffe nabanaye kati ndowooza biwedde kale tweyanziza omukulu abiyisizza mu bwangu bwati tugenda kufunayoko ebibuuzo tufuneko muka kale akansooka nfunayoko ebibuuzo nga 5 bonna babulize wamu bonna babulize wamu mugenda laba obwongo bonna babulize wamu igwe addemu lumu kyategeeza rihaso zatandise dda tiketi wezi bazisanga wazo tiketi awerekeddwa ku mayimbi ki ndo musitire n'atumala atononye waliwo abuuza wano wansi kisa kupakinga waliwo ekipande ekinene nga kiringa ekyo nga bakulanga nti ku Friday ogenda kubeerawo kito bisazizyamu Actually, yali civil police kukintu akikozeeko nematu akashotinga kisikibwa kiteereddewo amanya andi atale nva kubukedde Abitex yakutegese oba wetegese engineers terefina do you have extras kuba wetugamba nti Star Danger live in concert abantu basuubira mu extras kuba waliwo geto zeeruweero waliwo geto zaawa ezitasatuuka ku Freedom City Viki hapo Viki Express mukadde kano otulaze City ya Danger concert na bulijjo oli ku Wacho Festival
oluva ku kino n'enkwajjo festival naye tugirinde waliwo awanisaawo nze abadde abuuza omala ekivuukiddwa omusito olina awalala wogenda okuba twewale nnyo okubuuza bye baabuuzizza waliwo yabuuziza extra twewale nnyo buuza kacumbali papa mbaddeko naye ku interviews ezimu ng'oyita abantu nga 9 okugendera Pallaso kati bakyuke ye lwaki nga 9 oba oyagala balumya mutwe nga bwoyinda lwaki nga 9 biweddeyo bannange sekuluddemu ebyo njagala kugamba ali yonna abeewulira ekivulu kiweze balinyamu bugamu ku bali kale kyeyanziza katusoke tuddibwemuko ebyo ebibuuzo nga kuba biyinzira okwamazima ddala okusukka waddigyo yakwatemu waddigyo akwatemu okay kati ebibuuzo ebimu mbiwujja nga bifaanaganamu namwe mubiwulire era waliwo ebibuuzo ebimu nga biringa ebisaponsalingiddwa era omuwulidde ebimu nga biringa ebisaponsalingiddwa biddemu naye ngaate wano tuli ku family forest kategedde tebaba ensonga zonna eziri emabbali wa wano oba amabbali g'enosho osooka tuteekeyo enosho okusooka emanyi kyoba bwe nkuba nongera ku press conference endala ewalala kati kyetugenda okukola naku z'omwezi nga 9 sitaddenja naye ate enkwatiro festival eri ku loading embadde egambye nti no bw'obanga ogenda mu nnimiro bwe bati kuno nettooke ate nosanga entuntu nera osogamba kankoleki sikumala ku ntuntu nobakupeera deni tukoleki oyongere mu nnimiro tegeera enkwatiro festival ekyali ku loading ate eyo tukyagala awagazi teolaba eri ku loading twagala eri concert ziri zibadde zikyaludde okubeerawo ate tubadde tubyagala mu lubiri awo nga zigenda kubeera nga ziri zabasaida kalooli mwaziraba ezo nga sho kyalo kiramba kati just wane no freedom city olyabuzaala ki freedom city kubanga bwe waliwo awali freedom dete kusegeera ate lwaki nga 9 lwakirowooza omulala nga 9 oba public holiday gategedde Christmas wemu ategeka kati kitwale nti nga 9 public ki public holiday omu n'agamba nti wakulaba olangako side enki bwetunoza nti no bonna abali wano bajja kubeera eno era side zijja kweyawulamu bamu babeere era bamu bakole ki kusegedde kakibanga Christmas bwebirawo ku Friday waliwo bagenda mu zikiti abamu bagenda mu kyaki omu just anoonya wakolaki waalya osigera kati omu n'abuuza nti bwova wanene waliwo extras ezo zijja kubeerayo just kano kadde kabayirawe extras zigenda ziri mu kujja kugenda kulaba kitegera kona zira zitulaba era olaba obusimu nga bukola ki awulikingana kati ekibuuzo kino mukyala nkiddemu ekibuuzo ekyo kibadde kibi ekibanga bwobeera ngaogenda mu ddwaliro naye nosanga omutamiivu nakuvuma tosooka kuleka kutwala mulwadde atosooka kulembesa omutamiivu kitegeera osooka notwala omulwadde zino omutamiivu bamukolaki nemunsokinga nga mukolaki ati kyenagambye nti ebibuuzo ebimu babisaponsalingiddwa tuli ku freedom city nyabo kitegeera kyamu nabagambye nga tutandika njagala ebibuuzo nga byakikugu nnyo tugenda kubikulako ku kisonge kyaffe ekyokubiri wakiwulidde eziŋŋamba ebibuuzo byonna tubiziremu omukulu nagamba byonna tumaliriza agenda kunvugamuko ku bayike yakuvugamu ku bayike tano wange omu nabuuza nti ekintu kino abitex yakirimu ya abitex simutegesi mulimi amutegese buuza andi yakutegese ogambye family forest yegattiddwako abaki abategesi atonkyogedde before bemutegesi kacumbali ekibuuzo kya kacumbali kyadde kigamba nti nga 9 wali olanga Pallaso kati olugero lukyuke atoze mu kibuuzo kya
tickets is already out of the Jenga tugenda kuongera ekifaananyi kiffe kyetwoleka ffe kyetwagala okutuumira eggwanga okutegeera era bajja kuwaawula bagambe naye bakulu bano bafaanana ate ebikolwa byabwe nga biki byawukanamu kaddemu n'akawaani ogundi yaliwo omukyalo pawakingi naye kino nekijja segedde naye nga ate ekirungi ekiro nti eno bwetuyimba tunisaze tukomako ate bali babbaala ekitwale nti wetumala okukuba eno then ka after pipe tukatwalawa yalinze rupi okuva ku Star TV na kyenda katonze munana countdown esinga okuwulizibwa mu ggwanga ekisooka abantu we bakola shows maiden shows ng'egyo ogenda okukola kubaako VIP kubaako emmeeza kuliko emmeeza ekyokubiri njagala bibuuliza byonna bikwate kannabwala ekyokubiri waliwo omukulu amanyikidwa nga Pallaso abadde mu kyakyo Wabugembe n'afukamira n'asaba okusonyibwa yasonyiddwa oba tannasonyibwa tutunulire ne concert yakukola ki kati omukulu kandaligeko ekyo kale kandalige ku kya tiketi shene wadde yakyebiri n'ekiwaya kutegeera nate ddala ab'emmeeza nabo banneesibyemu nnyo nawe dambagamba atera kuba mmeeza kuba ffe twagala tube nga twenkana tukube endongo yaffe jasiti osegedde ng'alaba nti naasukulumamuko ku mulala basingako munne kawaya osegedde yasaadi tumbula nnyo kuba waliwo ziri VIP ziri ezigenda okujja nga mu festival wali emmeeza wali osegedde ne stage zijja kuba nnyingi otegedde kati wano mbanja tubeere nga twenkana bonna tunamu tira nga tunyigiriziddwa nnyo nateekamu emmeeza eno project y'ennaku 5 naye buli lunaku wabawo ekikola ki ekikolebwako oja genda okutuuka ng'olaba nabo bagamba nti nennamirembe tebamuzimbya lunaku lumu ne kati fetwagala tuzimba akasozi kafaako mu lunaku nga mmeka tuuke ku sho bagambe ekiwani ki era waliwo nabagenda okujja abasasule nga baze kusunga ate era nabo bawagireko ki buwagizi kati wenzira ku nsonga pasita bugembe kyakabiri abaze nempulira okwetonda kwabwe kati leya emu nembasonyiwa oba pasita bugembe osegedde kati nendaba nga nze ndi muyimbi enjalo z'abayimbi zigulamu ki mundongo kati katuteekewo minzaani okwongerezaako awo abantu bagambye kino kyongera kwagala kulumya omukulu King of the East Pallaso oyagala kwongera kumulumya ku kyaki okyokumutekako ekivugu olunaku lwe lumu lwalina erugogo ate n'okumanya buli muntu abane bafaanire era boolaba nga bategesa ekivulu mugamba otuuka mu site nga walinga watali kiriwo ngeri wajjudde naye nga balala bakola ki balala bazuba yeeka jasinze ngendako okuyimbira abo abagenda osigala mu site nga bazuba concert eno omuntu agitunuulira alien skin omuntu amutunuulira ng'omuntu ajjudde abantu abamwetoloddeko abantu b'omugotteko abantu bawansi abatandikirwako omuntu ajja agamba wagenda kubayo butayimbwa wagenda kubayo kunyaga mu simu wagenda kubayo kola bwekisi kiri kitya mu mbeera eyo oba highlighting omuntu ali eka atwala obubaka buno nti she egenda kuba nnungi egenda kuba peaceful ajje nga smartphone ye ali ku muzuuli ekibuuzo kyobuuzizaamu kitegedde kubanga sikolanko concert nti newaliwo yali ebaddewooko nekibatuukako ti gwoleeta example eyo nga siyimbangako anina ekibuuzo era kino kyogereko kya security kyembadde nvaako emabega nesinga okujjako naye nakolako concert nagamba eri yaggwa mwana baalimu okunyaga kungi ogamba walibadde obuuza nti ero nteekateeka ki just katukyale kweno esookerwako tujja kibuuza kwereddako kale Alien Skin Sama Uganda waliwo abayimbi bakuwerekeddeko abayimbi abamperekeddeko bangi nnyo kuba nze liida weno generation gwe kinoma kino ekisinde ekipya nze ekikoze eki New Testament versus Old Testament. Atenange mwenyewe Alien so kujye kubire yo mwine nyimba mmeka Alien
ekibuuzo kankisome busomi Alien, ekibuuzo kankisome busomi wano eno. Ono abuuzizza nti nno Pallaso bwe yali akuba mu bigambo byali ayogera ekiri waggulu w'ekyo eno press conference ebeere yange tulina okulowoozesa abalala mbuno twagimukoledde tegera mwana. Okay, Alien bampita musogayo kusinkola ne magic. Bwe wali ojja ba presenters bakuwa oba twakuwa emyezi ne tukuwa ennaku abantu ne bakuyita muyimbi wa TikTok oyo TikTok akaseera kakajja tukakagende. Awo tusemberedde okola record etabeerangawo mu Uganda music industry. Abayogera ebigambo ebyo olina bakati gwobawa. Kati abayogera ebigambo ng'ebyo ongamba nti nabo bakati bwemba wange ate ogambye gwe mwennyini walimu era nomuntu ennaku ngenda kibuuza ggwe nti esigazzaayo mmeka ogambye yamwe mwakola ki esigazzaayo nakugammeka naye nga ngenda kubagamba abantu abalina endowooza bwetyo n'okusingawo nti bongeremuko ku maanyi kaliko nagamba nti no Katonda sifaala mwana tegedde kwanga nze nali nzija wanene sajjako nonkonkonange yajasaba akalulu twampagira boyi nze nasirika nze maye nakola ttaala. Alien, engeri gyeri nti Friday lugenda beera public holiday. Abantu bangi nnyo we tuyita nga beesunze concert. Era beeraliikiridde nti we banajja ku olwo bayinza okubulwa we bayita nga bagula ticket. Waliwo enteekateeka mu nnaku ebbiri ezisigaddeyo kubanga basobola okugulayo ku ticket mu bifo nga we bagamba nti oba ku Shero oba wano wati nawe wati ku Friday bajje buzi nga bali ku muzuuli kubanga bayinza n'obutajjaawo ku Freedom City. Enteekateeka weeri tatuyinza okubaako tuteeka ku makindi omwo okutegeera enteekateeka nene nnyo ey'okutunda zitiketi kuba ekyonimala nezifuluma okitegeera ati kati naawe bimanyi kati era bya social media nja kutuula butuuzi ambagambe nti anti kati wano bitandikirewo. Alien waliwo kye neerabidde kitono nnyo. Olina abawagizi mu nsi ez'enjawulo, olina obuwagizi bungi mu nsi ez'ebweru. Era nga nabo balyetaze babeere part of this concert nga bakikuba live. Basasula batya era waliwo system yonna gye balina okusasula okuba nti balaba ekikulu kino live nga bakuwagira. Okubuuza mbadde sikamanyi naye ngenda sooka nange nkabuuza abalala tulabe tukitunulanga mbadde sinabakamanya nti omuntu webweru asobola ku show Uganda. Alien, abantu babuuza ku kyaki kyeno okuba live oba CD abantu rehearsals tozogedde wazitandise oba abantu bagenda kuba lukoba ku lukoba oba CD mabega. Anti kati betulina okumanya nsiri wali yasoboye ali ebyazibuna ku nnyimba live show oba lu CD tulina okumanya tulina okugamba tulina okunkola ki oyimba nakumbeera kubyazo kati gwe bajja kompeyalinga guwedde kutya ija kulaba bwebala vibe eringa eva ku ggumba yamaani. Alien, omuntu yandiyagadde okumanya emyaka emituufu gy'emeka mu industry egikututte ku Freedom City oba gy'omazeemu? Emyaka gimatalinga kubanga kyamazima Freedom City ekifo kyenayisa ayimbamu nga kitono eriko gyoyina okusooka nti show yange esooka mbadde njala mu lubiri bakwadda situyefuna okafaira wekalike niwagambe nga kenneekoneko walo naye tukole ki naye tugende okitegera naye tugende disaba okulenga kati tumenye likodi esoose nti ate etwateekawo baliragikuli okubwati ate ye niyo abantu kyongera obalaga nti ate kigenda okuddako waddako biralamu ebibuuzo biweddeyo kubanga nabyo nga message ezisaba nnyingi nnyo kati abantu babeera bampita bagedegede abantu bosinga kubanyita kuba abantu bebampita tuyambe ngamba abafaani bange emega ddala banene kati noshira bakyali bange kyeze bagamba yani baboyi bange kati n'abatali bakyali baffe bajja kujjira basasule nga baagala okulaba kitambudde kitya amaanyi ebyo naffe tuzikoleko tubitimbeyo n'abaliddawo balikola balikulenjaabwe era ndani erikako kakulizo kamu kitegeera kubanga omuntu yenna bw'asooka n'enfuula nti nomulabiro nga tewali nsonga mwana bagamba nti alumako ku musota
kati obwesige gwoba obujjawa nti no olaba yagadde okufunza wanene eyo yatera ndanigoye tomanyi nga yamanyiyo era promota nemu ekyokusalawo kya mirundi ebiri engeri eyo oli gyali wakali mu ndowooza ye agende nze nsigale oba nze ngende yakole ki asigale ekibuuzo kyange kisembayo nange ndi promota oba tukoze ne promota oyo tusobola okukwata sente zange tubuuliza mu press conference South Africa genda okusookera kubanga sinaba konfaminga nabo ojjako London ne Dubai. Alien ebiseera ebisinga ogenda ku stage n'omukulu champion Gudo tayimba abeera mu kuzina buzinyi kuna nayimbako singa abeera kusekyute kuwaya kuya sekyute y'omukulu ekitegeera ebintu byewuunyisa se omukulu oyo akuya sekyulite yonna era kyomulaba baba wekinyinze mbaga nalaba omukulu aliwa era olaba ebyantuukako buli omu yabuuza champion Gudo abadde era naye najja n'abawa endowooza ye n'abagala bannaani omukulu bamukubidde essimu gamba agendeko ewaani wakyaliwo nanyonyola bulungi era nga street officer bwabeera yamaani waliwo abuuza nti lwaki champion Gudo leero tagenze ku ssomero ebiseera ebisinga ebwalabirako saasoma ate nze nange butino bwe nali musaizi ye tebabindaka ate nze timumulaga bizinesi okimanyi Gudo champion Gudo yange obwakusinga sengawo kale ndi mu Fangon Forest tubaliriza nnyo okujjana okutuwa obudde bwange era oyo omu ku bayimbi abali mu Fangon Forest bamwita Chosen oba Sikke omukulu ono bamwita champion Gudo era champ Gudo bagala babuuzaako ko bana mawulire Yaman champ Gudo nenga nesaide muzikirize kati ebigambo bya mu Sudan nganzi mpe mugana Alpha Times atongere mu station kanakaddako naye atongere ebigambo ebidako Alpha tweyanziza basabo ne banyabo bannamawulire mwebale nnyo mwebalire ddala kujja olunaku olwaleero ebigambo Alien Skin byagenda okwogera mwe mugenda obituusa ensi esobola okubitegeera abadde musajja wabyewuunya bukyangajja mu industry bukyanga tumutegeera siraba tubala emyezi nga 8 7 active naye agenda mbayo okututegeeza bisingako awo tomanya Alien yakoze ebyewuunyisa bingi mukuru abamawulire bayingiriramu abo Alien yakoze ebyewuunyisa bingi wabukyangajja mwenna mukkiriziganya nange abadde buli mwezi ennyimba ezitakka wansi wa 3 ku nnya z'abadde afulumya tetumanyi nnyimba mmeka zaalina mulwembeera naye ennyimba nsiiba mu challenge nga mbuuza naye kati tulinawo mmeka tubanga abaakabala ne tubako be tujjukira n'olulala ne bibulira awo bati olunaku olwaleero era luzze record weeri bibadde ng'olugambo si kusaaga olwaleero Alien Skin yagenda okwongera okukakasa ensi ku ki ekigenda okubeerawo olwokutaano luno ku Freedom City 1,200 VIP tugenda sooka tufuna okwogera okuva wa Alien Skin bwe tunaamala tujja kufunayoko ebibuuzo okuva eri mmwe ebitonotono awo nno tujja laba ne bwe tunafuna ku zi 1-on-1 tubeera konsati yaffe ngera abasinga obungi bwe tugira nti short notice alina appointments endala konsati ekyali bwannamunyigina alina abasponsa baalina omumiitinga n'ebirala byonna birina